Olwaleero kkooti y'e Nabweru esomedde banna NUP emisango gye bavunaana omuli ogw'obutujju n'okusangibwa n'ebikolerere ebibaluka ebifaananyirizaako bbomu. Bano tujjukira nti baakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano omwaka guno. Abantu abaakwatibwa ku musango ogwo baali 4 era ne bavunaanibwa nti basangiddwa ne zibbomu enkolerere. Wenjogerera abavunaanibwa bawerera ddala 11 nti waliwo abantu 7 abaawambibwa obuwambibwa mu zidrooni nga bw'eri nkola ya gavumenti okuwamba bannayuganda. Bwe baakwatibwa mu zidrooni bannayuganda ne batandika okubanja abantu baabwe nti bali ludda wa mu batuwe. Kye baakola nga babateekamu nabo mu makomera. Kye baavaayo okwewolereza bagamba nti nabo bavunaanibwa ku musango gwe gumu guli ogwakwatibwamu abantu 4 abasangibwa n'ebikolerere ebiringa bbomu nga kati abantu 11 bonna wenjogerera bavunaanibwa omusango gw'obutujju gwe babasomedde olwaleero nti bakola obutujju. Baali bateekateeka okubalusa ebibaluka ebifaananyirizaako bbomu mu kibuga Kampala nga kyebuuzibwa nti ddala ani omutuufu eyakwatibwa n'ebintu ebyo, kubanga abaana bano abamu ku bo baavaayo ne beewolereza nga bagamba tebabimanyiiko era tebabirabangako. N'abamu ku baaliwo nga ba eyewitness oba abaaliwo nga balaba ebyali bigenda mu maaso, abamu baalumiriza nti poliisi n'amagye be baleeta ebintu bino, wabula nga bw'omanyi nti bw'eri nkola ya gavumenti baayagala obbisiba ku baana b'NUP babatiisetiise babateekemu okutya nti nno basangiddwa n'ebibaluka ebiringa bbomu, kubanga ogwo guba musango gwa nnaggomula mu kkooti. Naye ekyewuunyisa mu nsonga zino nti abantu bali 11, abaana 9 ku bo Bayisiraamu. Wano mu ggwanga Uganda buli muntu yeebuuza nti naye ddala Abayisiraamu baalya ki? Abasiraamu baakola ki Mwami Museveni? Kubanga bamanyi nti Abasiraamu balina emitima emimalirivu. Mu kuba n'omutima omumalirivu babasibako obutujju babatiisetiise kubanga bakimanyi nti budde bwonna basobola okubaako embeera gye bateekawo nga tebatidde era nga tebeeguya. Kyova olaba nti bino byonna bibasirwako kubamala maanyi. The 11 people, that is Magala Umar, Basaba Farida, Reste Birungi, Katumba Abdu, Katumba Abdallah, Sechide Hamidu, Kalyango Muhammad, Kairugala Wilba, Male Sulaiman, Moyodi Hamidu, and Makumbe Issa. We had come for the bail application here at Nabweru Court because the suspects were charged with this court. However, to our dismay, the state prosecutor came up with an amended charge sheet, and in that amended charge sheet, they had preferred the offense of terrorism. Banna NUP abakwatibwa bonna bagamba nti baali ku musango gwe gumu naye nga bbomu gye basangibwa naye enkolerere yali emu. Ku baami bano betulabyeko abaleeteddwa mu kkooti y'e Nabweru kuliko n'abaami abakulu ddala, mbutuufu nga tobasuubira kubeera nti bali mbikolwa bino eby'ekivubuka. Fayini abavubuka kwe bali, naye ate n'abaami kwe bali abakulu nga bagamba nti bakoze bbomu bakangekange Mwami Museveni n'okwekalakaasa. Bbomu emu yasangibwa n'abantu abo yali egenda okuba mu kibuga Kampala ekisaanyeewo nti nedda bino n'ebisango bibateekebwako obuteekebwa kumala bana NUP maanyi batye nnyo nti kubanga bwe naabeera mu kwekalakaasa kwonna kijja kundeetera okunkwata bansibeko ogw'obutujju. Tukimanyi bulungi nti ssemateeka akuwa eddembe okwekalakaasa mu mirembe singa oba tolina gw'olumizza. Naye kati bano bo bwe balaba nti bannayuganda bali bateeseteese okwekalakaasa kwabwe ba tekibatiisa nnyo ne basalawo nti betukutte tulina obbasibako ebisango ebinene ebitiisa. Bano nno bagambiddwa nti ogwo musango gw'obutujju gususse ku kkooti y'e Nabweru wabula bagusindise mu kkooti enkulu e Kampala. Kkooti y'e Nabweru esabye nti bakomezebwewo ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwennyini ekole okunoonyereza erabe kkooti enkulu weetuuse n'okukwata omusango ogwo ogw'obutujju. Bannamateeka bali mu musango guno tubeesiga nti babaddewo ebbanga ddene era bawolerezaako bannakibiina kya NUP ab'enjawulo era ne basobola okusimattuka amakomera gye baba basibiddwa. Gulimu Kanso Shamimu Malende ngono MP wa Kampala ne Kanso Nalukoola naye omusango guno ali ready okuwolereza abaana bano okulaba nga baguvuunuka. Bwe kityo ekitatusibye kaakano okubanga tuleeta ensonga ezo eri kkooti lwa nsonga eno kkooti ya wansi terina buyinza kuwuliriza kusaba okwo kwa bbeiro oba okweyimirirwa. Naye katugende tuteeketeeke ate era kirungi nti n'omulamuzi abatadde ku mbeera enzibu babeere nga baleeta ebyo byonna bateeketeeke bibeerewo kuba tosobola kumala gakwata muntu
n'omuteeka ekkolokooni nga tolinaawo bujulizi bunyweza nsonga gy'oleese. Tulowooza nti bateekwa okuba nga balina obujulizi bwabwe era twagala babutuwe mu bunnambiro tusobole okuteekateeka okwewozaako. Kyokka ng'ekyo tekinnatuuka tujja kusooka kusaba beyiro kuba abantu baffe tebalina musango wabula bateeberezebwa buteeberezebwa kubanga balina omusango. Ekirala obusango butono saagala mubeerawo nga mutidde. Ekibuleetera okuba obutono lwakubanga bujweteke. Nkakasa nti abaana bano bajja kuvuunuka era bagenda kubata. Omusango gubavunaanibwa tebaagukola. Babajwetekako mujweteke. Bateeke okutya mu bannaabwe abandi badde babeegattako nti twekalakaase. Tulabyeko abantu ab'enjawulo era bajja babakwata ebintu ebitategeerekeka. Bwe babulwa omusango gw'abasibako nga bakugamba twabasanze n'emmundu. Tujjukira bakwatako banna NUP abawerera ddala 300 naye ng'ekibavunaanisa kubasanga n'essasi limu. Kkooti bwe yavaayo omusango gwe basomera nti baasangiddwa n'essasi. Ne babuuza amasasi gali ameka nti lyali limu. Ate emmundu tebaalina mmundu naye kiteeberezebwa nti baali bateekateeka okuzifuna. Kati kwegamba ebintu ng'ebyo ebyewuunyisa gavumenti ya kuno katemba gwetambuliramu nze ndaba ng'agiswaza buswaza. Bw'ongamba nti abantu 300 basangiddwa n'essasi limu naye nga tebalina mmundu, kiba kintu kya buswavu nnyo eri gavumenti yaffe. Simanyi ani abalira gavumenti ebintu ebyo. Babikola batiisetiise bannayuganda naye bawunzika ate be bakafiiriddemu nga n'okuswala baswaluse. Kakati be baana bano nkakasa nti bagenda kubata ebyo byonna babiteekawo kubakangakanga naye bagenda kubeeyimirira era bateebwe. Naye nga bwe baba nti ddala babavunaana butujju nga bakikakasa omutujju bamala gamuta nti nedda. Wabula bino byonna babamala amaanyi nti bwe bava mu kkomera eryo nga bateereddwa tebaddamu okwetaba mu kwekalakaasa kwonna okuli bakutegekeddwa. N'ekyokubiri nti olw'okuba basiraamu babatya nnyo nti omusiraamu omutima gwalina omumalirivu asobola okuva mu kkomera n'afuna banne ne bakwatagana ne bakolawo ekyenjawulo ekitiisa. Tukkiriza ekyo kituufu, abasiraamu balina omutima omumalirivu okusinga ku bantu abamu naye ate sigamba nti bateekeddwa okukola obutujju. Kati olw'okuba n'omutima omumalirivu gwe balina kyekireetera Mwami Museveni okubatya ennyo n'asalawo nti abakwate nga buli musango guguddewo abatiisetiisa abasibeko buli kisango n'ekitasaana. Naye ng'embeera eyo gye tutambuliramu nga Uganda simanyi tugenda kugivaamu tutya. Tulina kukwatira wamu ne twerwanirira kubanga agali awamu ge galuma ennyama. Olwaleero bakutte gundi enkya kijja ku ggwe. So bwe tukwatira wamu ne tulwana okweggyako gavumenti embi etawa munnayuganda kitiibwa kubanga ne munnayuganda olina okuweebwa ekitiibwa kuba oli muntu nga ggwe. Gw'osasula emisolo egibeezezzawo abasajja bano mu buyinza ate kuba tujoogera. Naye bwe tukwatira wamu ne tubasindikiza ne tubajja mu buyinza gavumenti ebijja kukyuka. Tebajja kuddamu kulaba eyo nkola ya kukwata abantu batalina misango ate bavunaanibwe bamala emyaka n'emyaka mu makomera. Kyova olaba nti waliwo bannaffe wenjogerera nga bamaze emyaka egiwerera ddala 3 mu kkomera naye nga tebalinyisibwako mu kkooti nti bavunaanibwe omusango bwe guti oba bwe guti, wabula nga baliyo ku bintu ebitategeerekeka. Kati eyo Uganda gye tulimu. Leero tuzze wano nabweru ku kkooti nga tuzze okusabira abantu baffe 11 okweyimirirwa nga bano kuliko Magala Umar, kuliko Masaba Farida, Reste Birungi, Katumba Abdu, Katumba Abdallah, Sechide Hamidu, Kalyango Mahamud, Kairugala Wilba, Male Sulaiman, Moyodi Hamidu ne Makumbi Issa. Tubadde tuzze okubasabira okweyimirirwa kubanga omusango gw'abateekebwako ogw'okuba nti baali bakola ebyokulwanyisa mu bumenyi bw'amateeka gubadde gusobola okuba nga kkooti eno ekkirizibwa okugweyimirira okubawa okweyimirirwa. Naye omuwaabi wa gavumenti ase n'ekiwandiiko mu kkooti n'agamba omulamuzi nti baakyusizza omusango ne bateekako ogw'obutujju ate ng'omusango gw'obutujju gwe babataddeko eno kkooti tekkirizibwa kubanga eguwulira. N'olwekyo omusango gw'obutujju gubasomeddwa naye omulamuzi n'abagamba tebalina buyinza kugwogerako kubanga eno kkooti terina buyinza. N'olwekyo kye tuteekateeka nga bannamateeka tugenda kubasabira okweyimirirwa mu kkooti enkulu ey'e Kampala kubanga yeerina kati obuvunaanyizibwa okubeera ng'ewulira okweyimirirwa kwabwe. Naye kati eno kkooti ng'eya wansi ewaddeyo nga 2 omwezi guno gw'omukaaga 2023 be bagenda okukomyawo abasibe wano okulaba gavumenti weetuuse n'okunoonyereza ku misango gy'obutujju. Bano bali mu mbeera ki tulabyeko omu awenyera?
abasibe tebali mu mbeera nnungi. Jjukira nti no kuliko n'omu eyali akubiddwa amasasi mu kugulu mu biseera byali nga abadde akuumibwa n'okukwatibwa. Ate jjukira n'abasinga ku bano abamu basooka kuwambibwa ne tubanoonya nga bali victims of abduction, just ne tubeekanga nga bateekeddwa ku fayiro eno ey'abantu baali bakolera ebijingiriro ebiringa bomu. So n'olwekyo abasinga bonna bali mu mbeera si nnungi era beetaaga bwenkanya. Councillor Nalukol, which grounds are you going to stand on applying this? Obviously, the accused persons are still enjoying the presumption of innocence as commanded by the Constitution of the Republic of Uganda. However, at this moment, this Honorable Court has no jurisdiction to entertain that application. We shall wait until that moment where the court with jurisdiction will be able to entertain our application, and the same shall be presented at the right time. Obviously, justice delayed is justice denied. Upon arresting these people, you must have had a reasonable and probable cause. Why would they have caused the arrest and detention without investigations? So if they feel that they have the substantive ingredients of the case as alleged, let them present. Let them be ready to present the evidence, and we are ready to defend our clients.